kino kirina ebiso kalina ennyindo. Mu bulamu bw'ensi eno ekintu ekikyasinze okubeera ekyessanyu ye muntu okubeera nga afuna ezzadde, era bwe gutyo ne mukwano gwaffe munakadongo kamu munnaffe mukyala Harriet Birungi Namubiru naye olunaku lw'eggulo ssaawa 9:41 yasobodde okubeera nga akubawo ezzadde ery'obuwala, omuwala omwana Miracle, era nga bwenjogerera Miracle ne maama bali mu mbeera nnungi. Gano ndowooza mawulire malungi eri ekisaawe kya Kadongo Kamu, kubanga omukyalo oyo ekisaawe kino ekya Kadongo Kamu akitaddeko ettoffaali ddene nga ayita mu kubeera nga aweereza nga ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Okusooka nali naye ku Facebook naye ye nagunjawo ekibanja ku mukutu gwa TikTok, era ndowooza mu bbanga ery'emabegaawo abadde omu ku ba TikTokers aba Kadongo Kamu abasinga amaanyi. Ye takola zi challenge wabula akolera abantu, avumbula n'ateekayo ekintu, then bano abalala ne bakolamu zi challenges okugeza nga ba Sophia Lux, waliwo Sharifa Ibrahim, waliwo mu lukyalo omulala yali Lovinsa, waliwo Gabi, waliwo Tabani. Kati abo bo nga bajja ne bakola zi challenge. Kati ye ono omukyala Harriet Birungi ye nga ogugwe gwa kuvumbula, era ndowooza mu mwaka gwa 2023 bangi nnyo banyumirwa oluyimba lwa Francis Bukenya ne Betty Nabulya. Oluyimba olwo entumbe y'omugowa lwafuluma mu mwaka gwa 1998 wemba seerabidde. Kale ye yakomyawo oluyimba olwo, ndowooza oluyimba ne lufuuka ensonga ne lugenda eyo mu million views nezi challenge ng'ayina mitwalo na mitwalo ez'abantu abakola zi challenge mu luyimba olwo. Kale n'abanga ettoffaali ddene. Harriet Birungi nze okubanga mutegeera y'omu ku bantu abaasooka okungoberera nno ddala nga ndi ku Facebook, naye nga ne page sinagibagawo. That was 2016 nga angoberera ku bintu bye nali nkola. We tutyo ne tutambula paka mu 2019 we nakolera Facebook page eyo, n'abanga era akyangoberera. Bingi byazze nga aneebuuzaako, nange oboolyawo nga mubuuza. Tutwala obudde ne tunyumyamu ku nsonga za Kadongo Kamu, Harriet Birungi, mukoddomi wange Muzeeyi Kabyanzo, ku Baba. Tubeera awo tufunamu obudde bwaffe ka conference ne tuba nga twotanya ku nsonga ezimu ezikwata Kadongo Kamu, era twalinawo enteekateeka ey'okubeera nga tusobola okubeera nga tuulangako nga basatu bana nga tuli ku nsonga za Kadongo Kamu. Era nzijukira emabegaawo yantegeeza ku mbeera eno gy'abaddemu, kubanga lubuto terwamuleka kyekimu, lwamukuba nnyo, lwamuyisa bubi, era ndowooza abasinga mubadde nga mwebuuza nti lwaki temukyamulaba ku TikTok takyapostinga. Waliwo mukoddomi wange Walusimbi yabuuzaako nti muko Harriet nga takyalabika, ne mugamba alina ebizibu bye, era ndowooza kati bye ebizibu ebibadde bigezaako okubeera nga bimusumbwa okuba nga takyakola mirimu gino egyaffe egya Kadongo Kamu, naye nga abadde mukyala mujjumbize nnyo, era alina omusingi munene nnyo ku music wa Mathias Mulumba Walukagga ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok. Amupromotinze nnyo, basudde Kafeero Kasozi Sebatabani, era mu budde bwa Lord Fred Sebata we yakolera 42 years of Lord Fred Sebata music experience yaliwo nnyo. David Lutalo, era ndowooza oba mukwano gwe asinga ayinza okubeera David Lutalo simanyi, naye nga mukyala abaddewo nnyo mu kisaawe kino ekya Kadongo Kamu. So olunaku lw'eggulo ku ddwaliro lya Henlop International Hospital ku Entebbe Road we yasumulukukidde nga akubawo omwana oyo Miracle. Kyemanyi taata w'omwana bangi beebuuza, ndabyeko ku status yange ngambye mama w'abaana kulika baby ho
munange muzungu mukuliko omwana munaye anti omwana abeera wa ggwanga kati wobeera musajja obeera tata wa ggwanga, wobeera mukyala obeera mama wa ggwanga. Kale nemuyita mama w'abaana bangi ne bagira, bangi ne bakola bati, bangi ne bakola bati, naye nga anyway kimpa essanyu. Mukyala Harriet Birungi nze ng'omuntu twafuna enkolagana ey'enjawulo ennyo oba olyawo eyinza okuba nga ekirako ey'abantu abalala. Simanyi abalala bakwatagana batya naye nze ng'omuntu simufunyeemu buzibu nti tubadde ba friends. Bingi bye tuzimbye mu kadongo kamu naye nga tuzimbira mu nkwatagana nze ne Harriet. Harriet n'agamba njagala muzungu tukole kino oba muzungu njagala okole kino. Naye n'agamba kati tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti ekyokubeera nga kibeerawo. So akoze ebintu bingi, ennyimba nnyingi. N'agamba muzungu oluyimba luno olabika tolulina. N'alunoonya n'alukuwa n'agamba lunterekere. Ne muzungu wabaayo nakaalina n'agamba Harriet nze channel yange baagikwatamu eya TikTok n'ogamba Harriet kateekeyo. Ate munange wamala okateekayo abantu ne abajja okumpagira era nebaza abantu abanguzeeko ennyimba bangi. Harriet Birungi nga yampa business naye nga nkugamba nti programu eno eteekebwamu ssente. aba New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade ku Wilson Street. Tambula ng'ova ku Pioneer Mall ng'odda ku Alua Park waliwo akazimbe oba ekizimbe Wilson 1. Omuntu wenkogera akazimbe ayinza olowooza nti kayinza okuggwera ano mu ngalo. Ekizimbe lwakuba nti kitonoko ate ku biri ebirala kyekiyisa akazimbe. Kati ova ku Wilson 1 odda ku Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala yeyo New Subs Fashions. Mukyala Namatovu Fatuma wali okubeera nga akuweereza. Kale nkugamba nti genda obeere nga osobola okufuna ebyambalo eby'ekikula kyonna naddala eri abakyala bambaza abasiraamu n'abatali basiraamu. Tulina Plan B Records eyesangibwa mu Bende abo bali ku bya kukwata nnyimba. Ne tubeera ne St. Michael Educational Center ne Twinex International abo bali Bulaga. Kati abo masomero ga primary St. Michael eri Kiwanga Mukono, then Twinex International eri Bulaga. Kati abo ba primary okuva ku baby class okutuuka ku kibiina ekyomusanvu. Ne tubeera ne Chikaya College and Vocational School ago gali wamu naye nga era gatwalibwa omuntu omu Mwami Mubiru Charles yagatwala. Mwami Mubiru Charles ku Chikaya College badde ne boarding arts ne sciences naye nga essira balitadde nnyo ku IT. Kubanga ensi gyeraga awo weeyimiridde ate eri ku vocational buli koosi y'omutwe bagirina. Kale nkusaba nti twalayo omwana wootwala omwana ku ssomero ng'eryo eky'amazima nange Muzungu David obumpagidde kubanga takomaawo nange agamba Muzungu fiikirako wano nimba nga nsobola okubeera nga nkola bino. Kati gwe yeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga e Kasubi ku basooka kwa Bula Stage wenkolera emirimu gyange. Weweesitula n'ojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp nduteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Kale bwe gutyo. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Alua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Ebanje lyange limaze taata w'abaana ebanja liryo liwonye omwana wuuyo zadde kikino kirina ebiso kalina ennyindo. Oye Harriet Birungi olunaku lw'eggulo yasobodde okusumulukuka. Yazadde omwana ow'obuwala Miracle era
bwe tutyo twongere okumusabira, twongere omwagaliza ebirungi, ate aterere bulungi, akomewa atandike okutuweereza. Kadongo kamu yalinga azingamyemu olw'ensonga nti twali tumulindira ku mainstream, that's radio and TV, nga kwokka kwe tumumanyi, nga tetumumanyi nti neeno ku mikutu gino emigatta bantu asobola okubeera ow'amaanyi. Ndowooza nze Katonda yampa omukisa n'ensooka ne mbasookayo ku mukutu gwa Facebook, era ndowooza we mbaserabidde ku Facebook oyinza okuba nze abasinga ba followers nga ndi wa Kadongo kamu. Yeekolera twatandika naye lwakuba ye nti ate yamala n'akyuka n'afunamu wali mu politics ne yeekubirako eyo, naye nga naye twali tutambula naye. So bwatyo ye Harriet Birungi ate ku TikTok n'azuula nti eriyo amagezi n'atandika okubanga akolera ddala enteekateeka ez'okubeera nga apromotinga Kadongo kamu. Harriet Birungi emabegaawo we nalwaza muwala wange Edina, gwali mwezi gwa 7, embeera teyali nnungi, nayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa okw'amaanyi, naye mu ba Kadongo kamu abammanyi n'abatamanyi, naddala okusinga mu bammanyi, kababeere bayimbi, ba producer, baweereza ba ku TV, radio, Harriet Birungi, Muzeeyi Kabyanzo, Williams the Select of Uganda, mwabo abatutumufu Harriet Birungi yambeererawo, Muzeeyi Kabyanzo yambeererawo, naye waliwo baganda bange bayimbi biki bangi babitegeera, naye abasinga munnaye, naye ate ekyo nesikinenyeza muntu, era tewaliwo kubanga omuntu okuyamba oba okuyimirirawo n'omuntu kuba kusalawo okwo, naye lwakuba nti ebimu bituwa byakuyigirako. So yensonga lwaki Harriet Birungi ndowooza neyabeera nga azitoye. Ndi omu ku bantu beyategeezaako n'aŋŋamba mwami muzungu nsuulirira, naye yensonga lwaki ngenze nga mbulamu, kubanga ndinaye namubuulizaako nti nga tukyagira, n'agamba munnaye nenkimanya, so waabiŋŋamba nti bwatyo, n'aŋŋamba kansooke, abasawo baŋŋamba nsooke puumulemu emirimu gino egy'okubeera nga mbeera nnyo ku masimu, era n'ageesuulako ebbanga. Kale bwatyo, era leero obwenkya zibadde ssaawa 3 nanteerako ka message, nazadde baby girl. Message eyo ndowooza ezaamu essanyu w'obanga toli wa mutima mubi. Kale mukyala Harriet Birungi nsobodde okwogerako naye ng'omuntu, era antegeezezza nti singa aba ateredde bulungi enteekateeka eno ajja kujja tugibeerengako, tubeere nga tuweereza eggwanga. Naye nga Harriet Birungi kyenzijjukira nti mbagambyeko wali nti twali tuteeseteese okubeera nga tukolanga programu zino tunyumyeko ku Kadongo kamu, era awo weyagirira embeera omutabukako ng'akolangayo zi live, naye nga ye tabeeramu, nga tabeeramu, nga oba olaba kizikiza, naye nga aba ayogera n'abo abaalingako. Kale bwatyo yoyo mukwano gwaffe Harriet Birungi mukulise omwana ayina eŋŋombo ye God First, era y'omu ku bantu bemanyi mu Kadongo kamu nti talya mu kigambo kye, ate waba akugambye nti kino aba akitegeeza. Katonda amukulembeza nnyo, naye nga Katonda tamwepaatiikako bwepaatiisi. Katonda mu Harriet Birungi ava ku mutima gwe, era ndowooza Harriet Birungi ye muntu gwe nsobola okwogerako mu Kadongo kamu nga ekyamazima buli kyenjogerako nkimumanyiiko, nkikakasa nti mukyala mumalirivu nnyo, wagamba nti kino era ekyo kiba. Kale bwe gutyo nzijjukira mu 2023 nga ndi awo ku BTM TV namukyazaako, era ne tukolako naye programs ez'enjawulo. Abaddewo mu bintu bingi, kubanga bino ebintu obw'olumu tuba tubikola bantu bangi tebabimanya. Kati wemba njogera ku mikwano gyange nti ndina ow'omukwano Harriet Birungi sisobola kumuteeka bali nga, era wenjogera ku Muzeeyi Kabyanzo ngamba bano abali mu industry, tulina bannaffe abali eyo nga bali ku mabbali
nga kati okugeza nga oyo omukyala wa New Subs bona abalangira ku channel eno nti mikwano gyange kati ne tubeera ne mwami Serunkuma Angelo oyo nali mbalala era mukwano gwange mwami Kanakulya Umaru mukwano gwange Kabugo Shafik Kirabo Christine mwami Mubiru Charles waliwo nono atera okunjikiriza abe ne munne Aisoda nabondoza jibadde mikwano gyange ejjaddala kubanga graphics wange oyo gwe mulaba yenna oyo abe yamukola buli kikyamu kye mulaba mu graphics oyo abe yabikola ebirungi byonna bye mulaba abe yabikola kale gwe tobeereeyo nga weetaaga okubeera nga okola ebirango abe akolera ddala ebirango just kasobo omuwadde obudde n'omutegeeza ekyo kyoyagala aba akoze be bano bananyini expo munoonyeeko Expo TV ku mikutu gyammwe egya YouTube mubeere nga musobola obbagoberera bateekayo stories eziri updated ziri up to date abamu ndowooza bagira ate ndowooza okubeera nga emboozi ezo ze bateekayo za ddala nakyo kintu kikulu waliwo anti banaffe nga abamu agamba kanoonye likes nze nja kikubawo kale yoyo Expo TV abe ne omwana Soda Dani naye wali kale bantu bange bwe ntyo wendabise nga njagaliza mukwano gwange Harriet birungi mukulisa kwosa n'okumwagaliza obulamu obw'omu maaso obujjudde obuwanguzi obugabirizi ne muwala waffe Miracle taata w'abaana yonna gy'oli munange webale kola mulimu gugwo ebibala byavuddemu nze Muzungu David Kadongo Kamo music analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Kikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaaga 4 1 5 7